International. Tuli mukujoga Kampala, tuli mukujoga Kampala. Tuli mukujoga Kampala. Brisher tumiza sound. Mbada nize rugambo. Daya yo free microphone. Waje wewe kwata. Oli wa bintu byo. Ebintu byange nina kukwatako. Wachi tujange. Anti Brisher. Gwata yogera. Brisher ngobe tatumuulira. Yembo kankana. Naika tubagala nnyo tomwerine baguli bonna yaleese omukundu ani agambe otwagala Naye nga lwaki mutwesibako? ani akyogedde mukwano ogenda fuluma ogambye ki tukwesibyeko Naye nga lwaki mutwesibako nnyo? tuwesibyeko mwana tuwesibyeko tukola vidio netuziteekayo nemutya Ddala oyambala otya promosi n'oleka n'enkulaba? aliwa Azene Uncle Allan. Azeye kera asaze wafune gwe mbitiibwa. Brisher. Ono tumulese ku lulwo. ine yasirise alinga ali kulumbe ijale kuluma Mukwate waveeseko. ijale kuluma Ye bannange. Atidde. Yatya. Pheobe kwata manyi kwesa muzindalo mukwano. Oyagala kwesa earphones. Baga muli mutu. kyogamba kemunana awana mwami we Allan ngofaananya firi. awana mwami we awana mwami we Yewayogezanga mu ky'ekyenda. Ngoyogera ng'owakati. Kati bw'otyo bw'wayogeranga. Ngoyogera ng'owakati. Mumafumba ng'obuugiga bazimba luno. Ndowooza tetubimanyi. Pheobe yaweerezaako ne ku kyaki y'e Rubaga. kuba endongo Pheobe wakolako ne ku Likodi TV. Ne ku WBS. Ne ku WBS. Oli mukadde. Oli wazira. Kayo mweuze no kuteka mumbuzi mana this mana that mana ya mana cash me the best yeah sagala sexy pop abo wasanti teba bana waka azina aboy funyela Ala Brisher wakuba yo baba. ya chaka wendo belela kunyene siranko boss uwe bringa wallet ya blanca semani ndawo
Omwana agaye mama we bagenda balya. Chebeyi kyange. Uganda empya gye tulimu era taxi Fe economy tetumumanyi oba sukali wa mmeka. Byonna mbikola. Awulipa.